teriyo kya bbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala kyayinza kuwa nga Allah kusanzawo Ramadan. Bameka baganda baffe wallahi betubadde tusuubira okubeera nga tugenda siiba nabo ng'essaawa zino twasimye entana twabataddeyo. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusanzaawo Ramadan. Osaanye okubeera nga okoleramu ebyo Allah byayagala. Osaanye okubeera nga omwebaza olwebaza nti lwa bbeeyi. Ab'ebitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okumanya amanya nti Ramadan okusangawo kikulu yayogera hadithi eno n'agamba as-salawatul khamsa, esswala zino ze tusaala ettaano nga bw'ozimanyi, n'agamba wal jumu'atu ila al jumu'a, n'omuntu yasala juma eno Allah n'amutuusa ku juma eddako n'agamba wa ramadanun ila ramadan, Allah yamugwe yajja ku Ramadan y'omwaka oguwedde n'akutuusa ku Ramadan y'omwaka guno yagamba mukaffiratu lima bainahunna, Allah akusonyiwa bw'oba osobeza mu makkati awo n'ateekawo akakwakulizo kamu majtunibatil kaba'ir, Allah waba asobosezza nga yeewaza amazambi amanene. Kano kakisa gyendi kakisa gy'oli okubeera nga Allah atusonyiwa amazambi gano. Allah aba akutuusiza mu Ramadan eno kakasa nti okola byasinga okwagala. Mu byo kyasinga okwagala kwe kubeera nga osiiba omwezi guno. Kibola yagamba wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wallahi okusiiba kwe kusinga okubeera okulungi gye muli singa mwali mumanyi. Ow'ekitiibwa nkusaba osiiba omwezi guno. Ow'ekitiibwa toteekawo nsonga mu mazambi agakyasinza okubeera amanene kwe muntu okubeera nga asibulukka ku lunaku lw'alina okubeera nga asiiba.